Spice Dana musasiddeko ekintu kimu. Keesi eno bwetamuleka ku ttaka anaaba mukazi nnyo. Olaba Jose Chameleon bwe bwavu kwakyali. N'ekirala abayimbi mujje ebiragalalagala mu geeti zammwe. Mujje ebitamiiza mu geeti zammwe. Eddie Kenzo omuwagizi yamusanze w'ewaka oba yamusanze mu kivvulu. Eddie Kenzo takimanyidde ddala bulungi nti abamu bivvulu baba batamiivu. Ate n'ekirala nina ekibuuzo kiri kimu waba agamba nti oyo musiraamu ye tebamuyiira mwenge bagumuyiriridde mu muzikiti. Sindi kye yakoze omuzadde n'omutuufu kyalina okukola ki? Okukola. Ekirala nawulidde ng'ayogera ku by'okunama. Omwana yeegalagaala by'okulabira. Ate balabira ku bo abeereke bakyalwanyisa bitone. Balowooza okwegaala n'okwambala obubi ebitone kuba basindi be balabirako eyasitamira kabaka olina moral authority eyogera ku byegaala. Nga Oweekitiibwa Mayiga yakutwala mu maaso ga Ssaabasajja ne weegaala emisambwa gyonna ne gidduka. That's why ne kabaka mulwadde muyi. Kubanga Lwasa alina abaana abawala. Omuntu alina abaana abawala abakulu nokeera ku makya nogakange nagwe buli olabikirako mu mawulire oba mu byakisiru. Kaakati nsaasira nnyo abaana ba Lwasa okuzaalibwa emmongwa nga Lwasa. Era nsaasira nnyo nnyazaala wa Lwasa kukubagiza ng'olabye okuba n'omukeeya wunga. Naye n'ekirala Chameleon okumuzza mu gavuna si mawulire. Bamaze kakasa nalikeyo mu bazungu naye ndaba abazungu nga balunda emisota. Kagwamanya nti emisota giba tegikyali gya busagwa n'obulimi baba babukola ki? N'akawuwo akasonda obusagwa bakatemako. Kaakati tudde Chameleon takyali wa busagwa. Tubalamusizza abalabi baffe abalungi Yekolera official ye YouTube channel program Essengejjero entertainment mwetuli olwaleero. Amanyi omwana soda Yekolera waali mu bufu bwennyini oba otubuuzaako mukamavu? Ndi musanyufu nnyo okubeerako mu katebe kano. Omulundi omulala abalabi baffe abalungi musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde. Nensi mwolabidde vidiyo eno naffe Omukama Katonda akyatulunze bulungi. Alhamdulillah. Baganda baffe ba whistleblowers ne kamanda waabwe Musa Majoba bo babangako entakira. Kyankizo gattako ne muganda waffe Ronnie's Enterprises asangibwa 103 Pleasant St. Drakato wa spare byonna byonna ebikwatagana ne ku mmotoka mweyunire kusane mukadde waffe Haji Owampombo Ajasan Owampombo African Restaurant wali eddeira. Mugendewo bannayuganda mwerire ku kimere ekiva mu Uganda. Ajasan Owampombo African Restaurant nabagamba ye yatwala Uganda e Dubai. Tojulirira kuddaka okujja ngo yagala kulaba ku baana bo. Naye ekyemmere ekyo yakigala kuba nnabagambo yali abaddeko ku kyeyo ekisinga okukozesa bannakyeyo kulya. Ayina ddala mu mawanga ga Buwalabu omuceere gutuuka ne gukusina. Nabeerawo kaawo ne natuuka tayimu nga nnywa bunywi kyayo okumala wiiki ng'omuceere gunsinye nga gundi wano. So Ajasan Owampombo African Restaurant weebale kututwalira Uganda eddeira era mbadde mbasaba bannayuganda mugende mulye ku Mpombo African Restaurant wali eddeira. Tutandise tugenda mu entertainment twabasuubiza tugenda kukola political ne entertainment Kasafu Kanyama. Omwana soda nabagambye dda katutandike ne story ya Spice Diana kuba yeefuze amawulire ate ng'eri sensitive. Omusajja yafiiridde wa Spice Diana wabiwuliddeko? Mbiraba. Gwe nga gwe okusinziira ku story ez'owulira eziva eno eziva mu bazadde eziva wa Spice Diana eziva mu ddwaliro ne ku poliisi kiki kyolaba kye batukweka wakati awo? Ekisooka kya byonna nsooka okusaasira mwannyinaze Spice Diana olw'ekyo ekyamutuuseeko kuba tetunnamanya kituufu kyakoze eki kyabaddewo but case eyagudde ewa Spice Diana yemu ye case eyagwa ewa Jose Chameleon mwaka gwa 2012 wabula Spice Diana musaasiddeko ekintu kimu
kese eno bwetamuleka ku ttaka anaaba mukazi nnyo. Olaba Jose Chameleon bwe bwavu kwakyali olwa kese eyo bwe bwavu kwakyali n'olunaku luno olwaleero. Ate Jose Chameleon ekyenjawulo kyalina nabagamba Chameleon alinga enteetomera naye ng'egaba amata ne bw'oba ogikyaye yonge kuwa amata ogawaye sijja gisala kugirya supu kasita kimpa amaki amata. Kaakati ne weesanga Jose Chameleon yalina music asobola okubikkirira ku kikolobero kye. Kati Spice Diana bw'onaaba toyina music ogenda kwesanga nga story eno ekulese mu nnyango. Olaba Chameleon yalina music yamusuula nakati tannezzangulu kubanga yagulirira buli kiramu okuzikiza omusango ogwo. Kaakani naawe Spice Diana wazikiza abanga ye yagukola bw'otegendereze story eno eyinza okukuleka wansi. Ate ekirala story ya Spice Diana mwanyina zetegatta. Omwana yazze mubbi, omwana nayingira mu kikomera aye ne tukuba enduulu n'adduka ate abatuuze ne bamukwata. Ye bwe mwakubya enduulu n'addamu n'akibuuka n'adduka ate ne bamukwata. Ekyo kye kibuuzo ekikola ki? Uganda olemwa. Ekisooka secondary Spice Diana ku geeti yo tekuli masannyalaze ga Ssekanyolya. Oli abuse bubuusi. Ekyokulala Spice Diana otambula ne bakanyama abasoba mu 10. Buli wenkulaba oba n'oluseregende lw'abakanyama owange ba decoration oba bakuumira mu kkubo nga bw'oba weebase tebakuuma kubanga nandirowooza nti omukuumi waabakuuma kaŋŋamba oyo Museveni Kizepa bw'aba atambula aba ategeera buki nga saasobola n'okulaba omulabi naye bamukuuma nnyo. Naye gwe sooka weebuza ate bw'aba yeebase kiba kitya. Kakati security ya Spice Diana ekoma mu kkubo ewaka teriiyo. Ewakati wali security weyeebakira wasumagirira. Kyogamba gwe weekengera nnyo mu kkubo na waka ne mu kkubo wonna olina okwekengera wate waka olina okwekengera ennyo olw'ensonga woobaawo nga weebasa. Naye mu kkubo osobola okuddukamu bwe biba byakumanya ne gyayita mu kkubo bamumanyi n'okusinga ate ewaka. Kakati gwe njagala bagambye nti Spice Diana afunidde obuzibu awo bakabingi. Olaba oluseregere lw'abantu olujja okumukola okumuyoolayoola okumuddusa mu ddwaliro. Otherwise story ya Spice Diana tegatta. Saagala gimuteekako ng'omuntu naye abayimbi abo beekuumirako nnyo oluseregende lw'abantu bakadeideyi abatalina mugaso. Kale ojja kwesanga nga n'oyo omwana gwe baga nti mubbi yabadde omu ku bakadeideyi baafunye obutakkaanyi waka. Bakadeideyi ne bakuba kadeideyi munnaabwe okukakkana nga bizza omanyi oluusi ekigendera tekiba kyakutta naye abantu tuba n'ebirwadde byaffe. Ojja kwesanga nga onkubya awantu nina ebirwadde byange tomanyi bwensula kakkana ng'omuntu azirisaawo ng'afuusa embuyaga ezikola ki ezikaza engoye. Kaakati ne Spice Diana ojja kwesanga bakadeideyi be bano beyeekuumirako be baakoze ensobi eyo. Manyi nabagamba nze Yekolera bwe ntegeka Chameleon naye ekivvulu ne kinsala wadde namusasudde amawulire tegawandiika Chameleon nti Yekolera ekivvulu kimusaze. Bagamba Chameleon mu bufunze emmese tetenda kamaso etenda yakateze. Kali kyonna ekigwa mu maka ga Spice Diana kivunaanyizibwa ku ye wadde si yakikoze kubanga gwe mutwe omukulu. N'ekirala abayimbi mujje ebiragalalagala mu geeti zammwe mujje ebitamiiza mu geeti zammwe. Kyotegeeza wayinza okuba baddewo ettamiiro ne bakola ekintu kale ak'obunderstanding kagenda okuddamu ng'omaze okukola ensobi sigaye nti Spice ye yagikoze. Naye bakadeideyi baabwe kye basoosa mu maka g'omuyimbi nga tebanatwalayo mmere basoosa either njaga omwenge sigambye ye ngambye abantu be beekuumirako. Kakati ate abantu be mwekuumirako nga mulowooza babawa security ate be bafuula insecurity. Buuza lwaki Yekolera osobola otambula wekka n'okimanya nti ndiwo bw'atya naye oyinza okubeera ne kanyama naye ng'ate yalina okukuwa amazzi ku stage wakati mu kuyimba. Omanyi ki oba omuntu oyo oba olina bukakafu kinti oba omuntu oyo bamuwa million 10 n'atakuteeramu biragalalagala.
kala abantu bamulowooza nti baba wa security wallahi babafuula insecurity tebalina kye babagattako abayimbi mwenna muli baana bange mulekeraawo okwekuumirako omuyeye gw'abantu mulekeraawo oteekawo bakanga baana wano mu Uganda tewali muyimbi alina security balina bamakolima scare close tewali muyimbi alina ba security agenda bugenzi wali n'asanga ekivubuka ekikuba block nga kirina ekiwago kiti mukali goli wa security wange mubufunze nga bw'okitunuulira ojja kitya olw'omubiri naye nga bw'ogenda okikwatako kigenda kudduka kireke ne mukama waakyo abayimbi mulina bamakolima temulina security otherwise Spice Dana amagezi gemuwa waba incident yonna yaguddewo ewaka kuba eyo yonna bye boogera bya bulimba nga bagimanyiiko aveeya disowninge abantu abakoze ekikolwa ekyo makaagi abaweeyo kubanga era toyinza kuŋŋamba ti Spice Dana asula mu nnyumba okutali kamera njagala basooke batuwe footage ng'omubbi abuuka ekikomera bamugoba n'addamu n'akibuuka abatuuze ne bamukola ki ne bamutaayiza kino kiraga ki Spice Dana essaawa eno olina obuzibu buli bumu nti olina abantu b'osirikidde gwe nga gwe bw'olowooza ayina abantu basirikidde kuba ate Spice Dana akubewa akubewa gwe Spice Dana asooka okukuba n'akunoza kyennyini ekyafudde ate tasobola akubewa kakali ayina abantu balina okudisowninga abalaga ensi nti baganda bange siina kye nakoze ono nono era abantu abo batwalibwe mu interrogation chambers bogereka joji oli abasoye balaba oba story zaabwe bo zikola ki tata agamba zigatta omwana abadde muyimbi nga yagala nnyo Spice Dana era waliwo n'ekiteeberezebwa nti abadde alina bulooka zaakuba obanga yegayirira afuneyo kolabo kitegeeza abadde next nnyo ku Spice Dana era abadde amwagala nnyo ani kali kitegeeza Spice Dana okukola naye kolabo ziba ssente era bw'aba akusuubiza okuwa kolabo mu busendewo bwa bulooka kitegeeza za audio recording oba video kyesa naawe abadde akola ki yakusiima otegeera tewali ngeri yonna Spice gyaba nga yassa omwana oyo naye waliwo bakadeideyi ba Spice abassa omwana oyo bamakolima balina okudisowninga today waliwo buloga omwe yagambye nti mulikozesa akaseera kaneeno aka Spice Dana akamutuuseeko mugezeeko mumuteeka wansi kuba ye muyimbi asinga otrendinga mu Uganda andi kale kyetulina okunoonya era naffe kyetwagala okunoonya thats why nkugaye beekuumirako abantu nga balowooza baba ba security kumbe basaanyawo baki basaanye kuba ti ekyo kyaguddewo si kumulwanyisa ekyo kyaguddewo okyegeera kaali bwe kiba kyaguddewo ng'oyo bw'agambye buloga gwe sitegedde manyira saagala omwogere okyegeera nga bw'agambye tukosa akaseera kano tumulwanyisa olw'okuba ali waggulu kiregeeza waliwo baakubye omuziki ne bamuwulira naye mu kukozesa engeri y'okumukakanya baakozesezza era baali nabo okyegeera ekintu ekyo kiroteetingira ku kye twogedde mwefuula balina security kumba abantu abo be bagenda obbakola ki obeesaanyizaawo abadde yakata EP ya nnyimba 6 wadde nnyimba tubadde tetunazitegeera bulungi nga ziri awo zitambula naye kati ekyamutuuseko mwannyinaffe ffe nga ffe tulina musabira tulabe agguka atya ensonga eno agenda sigala atya engeri yokka gy'agenda okuwona kino ku disowninga baakoze ekyo kubanga si ye yakikoze kalinze Spice onkwatewa wadde ndi mutono onkwatewa kaali tebeeza liri evvubuka aba yali saatya yakutte envuumuulo n'akasuka omubbi ayise ku geeti n'aggula oluggi olw'omuddiiro n'ayita mu lw'omu lukuubo n'agenda ku lw'omu kisenge haawo n'obuka ekisaakaate oluggi olusooka olwokubiri ate ebbaluwa ya poliisi etulaga nti yafiiridde mu ddwaliro olw'emiggo emingi egyamukubwa kitegeeza kiba kimakinga n'abatuuze omugunda emiggo kuba bakanyama bo tebakozesa miggo balete footage Yekolera asabye footage balete footage okuva ku gate ng'ono ayingira gate ayingire kamera zitera okwekyanga balete footage nga n'enduulu eraya
Bona abuka fulume bayite footage ngagwa abatuze bamugombyemu obwana bamukuba story ya Spice Dan ekyatambula naye yonna gye nagwira ffe tuli ku Sengejjero nepe tumusabira ya kubanga kino kyo kiyinza obutamuleka waggulu weewaawo si yakikoze. Yes, wekumire ku Sengejjero byonna ebinaatuukawo ojja kuba obifollowinga. BET award winner Kenzo Idrisa Musoza waliwo ekivulo ekimu kye yabaddeko ng'ayimba omuwagizi oba yafunye vibe n'amuyiira ekyalabisinga juice Kenzo n'amubattula akazindaalo. Gwe nga gwe ekikolwa ekyo ekya Kenzo kuba n'omuwagizi omuyiira osobola kyogerako otya? Bw'osenga mu kifo ekirimu abasiraamu abangi oba emizikiti emingi wesoda ogenze mu basiraamu gumira okwazinirwanga mu matu buli ssaawa 11 n'ekitundu ez'okumakya. Bw'oyingiranga effumbiro gumira omukka Kenzo omuwagizi yamusanze weewaka oba yamusanze mu kivvulu. Kenzo takimanyidde ddala bulungi nti abamu bivvulu baba batamiivu. Yekolera omutamiivu tabagambwa oli mutuufu tabawala ki tabagambwa naye gwe obadde okimanyi ensonga lwaki poliisi ekugamba tonywa n'ovuga kubanga obaako influensi y'omwenge oyinza okukola ekiteetaagisa gwe n'olaba emmotoka tuleera ng'ejja n'ogirabanga akamunyeera okukakkanya tukwekangira nkeera nga babikatta ne kisuulaga omwami gundi tugenda muziika ebutambala bambi yagudde ekkabenje n'asaanawo yenna. Kakati omwenge guyina bad influence ate oyo yagumuyiiridde bulijjo yamufuuwa ssente kandi bulijjo yazimukuyisa mwenge. Tamiro kankubuulira ekintu kimu njagala ogende ku mukolo oba gw'amataali olaba bakakuba amataali bamufuuwanga omuyimbi mu kivvulu kubanga eno gye bakuba amataali teri mwenge. Ewali omwenge abasajja gye basumulukukira mwekamba buulire nze nina mukwano gwange yali munywa mwenge tabakafeero kaagadi mukunywa nnyo omwenge enkeera ku makya nnumba nti owange olinamu omutwalo ogumpole nti ejjo wasuze n'emitwalo 5 ate nagenze mu bbaala nensumulukuka mbyejjusa kati sente zange empulya zinnuma n'abaana ekate balina kyakukola ki kiregeeza omwenge gusobola okuinfluensinga ne gukuwa vibe mu mbeera yenna. Fe tukiraba nti abantu basunda champegani waswi n'akuyiira omanyi nti obo yabadde asanyukidde Kenzo obwagazi bwamususseeko. Ate n'ekirala nina ekibuuzo kiri kimu bw'aba agamba nti oyo musiraamu ye tebamuyiira mwenge bagumuyiriridde mu muzikiti. Omanyi waliwo omusajja amuyita Vincent Segawa yasiramuka n'ava mu kuyimba yasiramuka n'ava mu kuyimba. Bw'ava mu kuyimba abantu ne bagamba nti n'ebirala kumbe yali akyayagala okuyimba naye ebibeera mu kuyimba baswaba kasumba bayimba bajaluna ebibeera mu kuyimba byewala gati babayira si musango gwabwe okuyimba naye yona gambye okuyimba nali kwagadde tekwali baddaramu naye sitaani yeetaayizaayo nnyo ne tumenya amateeka ga Allah. Yinza olaba ekyana oyinza okuba kuyinza okuyiira omwenge ate nga gwe wagulumbi otegeera ekintu kabali ye bwabaga nti musiraamu tebamusanze mu muzikiti bamusanze gye guwoomera. Bw'osenga okumpi ng'oli musiraamu naye batemera embizi gumira evvumbe gwe wabalumba abantu gwe wamulumba toyinza kusenga ku mizigo gya mukristu ngala abaliko bonna bakristu nawulira akawooka embizi nodukira ewa chairman nti bano batyobodde eddiini yange vaako. Kandi naye Kenzo ng'omusiraamu bwe kibanga ekyokumuyiira omwenge kyamulumye nnyo ave ku stage oba tutandike kuyimbira ku Serena ekirala Kenzo agamba star Diamond Platinumz we Uganda olina na security esobola kuziyiza bintu ng'ebyo. Diamond Platinumz we Uganda n'oyimbira ku kivvulu show etalina na balukoni bawagizi we bakoma barriers. BET award winner gwe nganze natuka ku airport emu oli natuna mu passport yange omuwala wa check-in Uganda Kenzo gwe bakyayira omwenge kakuba akafaananyi ng'ogwo omwenge yabadde chupa would be responsible nti gw'omuyimbi
bwe bakuwa milioni zo 10 ogamba kiwedde tofuddeyo nawe ogenda kukola ki kuyimbira ate era njagala eba naawe yiyo kubanga olina okulondoola actually omuyimbi olina okuteekawo ssemateeka akufuga oba manager oga omuyimbi wange nga bwe yamuteekawo ku nnyonyi muyimbi wange omagala bulaaya atambulira mu first class yasetinga tteeka lye era likola kandi ne wano lijja kukola gwe kitali tokola ki abenga Juliana togenda wo ewatali security yo gy'owulira nti ekumala otherwise begambye baswana okuwa obutwa ku stage gwe sooka kirowoozi nti singa ogwo omwenge yabadde cupa pu who would be responsible kuyimbira buli wasanze nabutateekawo mateeka gafuga shoyi mwana yimbira ye kuva ku kimu pa milioni zange 10 ebirala byonna najja n'akola ki nakuba city alosi we ekintu ekikyamu secondary akakazindala kakasa yakakubye yamuyiridde mwenge yamulabye gwe yakakubye kubanga bwe netegereza omwenge gujjira mu mita bweziti ne speed akazindala kagendedde kalandinze kwani olaba okuba omuwagizi we yakusasulidde okulaba ate naddayo ng'alina biwundu ate nga ye yasize kufuna ssanyu naddayo ng'azimbye emmonde we have to think twice before we react akazindala ko kakubyani akasinsiza maanyi nga kukakwatako yenna bulala ale kayiseewo naye wavudde omwenge ku speed kwe kagendedde naye yenna gwe kakutteko kamuyisisa katya kyabuvunaanyizibwa aveeyo yeetondera eggwanga era agambe n'omuwagizi yenna gwe kakubye munnange nsonyiwa n'abawagizi mu nsonyiwe bannange nange kyansuseeko ndi mwana wa muntu omanyi tukola ebintu olw'obusungu ne Kenzo mwana wa muki wa muntu nange kyansuseeko ndi mwana wa muntu nga mmwe naye mbadde nsaba munsaasiri munsonyiwe temugunsalira ale anaffe abawagizi era kyembadde ndakugamba nti naffe tumanyeeko we tukoma tokkirizanga ettamiiro okukufuga ate era n'ensanyuka eyo si nnungi eteekamu okuvvuula otegeera celebrate mingo ojja kunfuwa ssente si kunfuwa byakunywa kuntobya abasajja abakali ng'omwenge obalaga guyira kamyoni atayagala kunaabanga ekizibu kadde mwako nkotidde tone byayagala Yekolera Kenzo nga neetonda kitegeeza walina okubaawo omuntu ateekawo embeera tulina ekibiina ekitwala aba promoters abategesi tulina n'ekitwala abayimbi basirise Kenzo kabejja bamutidde gwani ayinza okuyima wooyimye n'omugamba yeetonda omusumba abalokole nga bwe naggamba akeera ku luguudo n'abuulira enjiri naye ng'avuddewo talina gwalokodde n'abandi nga bamuvumye naye ye ogugwa baagukoze nze bwe nkana ensimba akapande ne nkulaga nti ekkubo baalizibe mu maaso gwe n'okayitako n'ogenda bugenzi bw'ogwa mu binnya bizibu byonse akapande nakataddewo kaakali nze nkola gwange oba balina muwumbirira star waffe tetulina mukunamya tetulina mulabisa mu Amerika baasibye omuyimbi tugenda tuukawo alakeri there is no star mu mateeka oli kiringa brand kya bugagga kwaliwo ne Chameleon lumu ekivulu kye yaliko nagamba Uganda mumala ebyobugagga mubala golodi mugabala mafuta n'enzo mu kukyobugagga kye mulina mu Uganda mutuufu kuba tuwa essanyu naye ate waliwo ekyobugagga oluusi kitusaanyawo kyasaanyawo omwana omu kyobugagga kirina gattako si kusaanyawo naye ku nsonga ya Chameleon katugyogereko abadde amaze emyaka 6 nga tayimba mu club governor oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya okulwanirayo ne DJ Mozeso kyali lubega n'amugoba tolimba bantu nze sirina lugambo era ensonga lwaki sibyogedde yalwana ne DJ Mozeso kyali lubega n'amugoba olabye embyogera sibyogedde bamukkiriza era agenda kuddamu akuba omuziki era ssaawa yonna iriyo n'ekivulu kyeyawanise kiraga ki eri gavana ne Jose Chameleon nga legend ekisooka gavana njagala Uganda egikoppe nnyo mu gavana tewali star ali abava amateeka agakolebwa okugobererwa mu kirabu abagoba Chameleon omulamba kyeza gavana bweba Uganda
singa waliwo abayimbi abali munda oba bannabyabufuzi abali munda oba baminisita abali munda kubanga erina etteeka ng'erikwata New York ono omuyimbi ng'erikwata sewa erikwata tinantini erikwata Bebe Cool tonyumiza Gasiya erikwata Bebe Cool erikwata Chameleon erikwata Juliana naye n'ekirala Chameleon okumuzza mu gavana si mawulire bamaze kakasa nalikeyo mu bazungu naye ndaba abazungu nga balunda emisota kaggamanya nti emisota giba tegikyali gya busagwa n'obulimi baba babukola ki n'akawuwa akasonda obusagwa bakatemako kakati tudde Chameleon takyali wa busagwa bwekuba musota tegukyali gwa busagwa empisa ze akuze takyali nnyo wa busagwa takyabojja n'ofa era bwakubojja tofa soko tukubire ku kifaananyi Chameleon wa leero n'owedda soko basisinkana onagamba kiki Chameleon wa leero bwasanga owedda amukuba ejjinja nti wankozesa ensobi nnyingi si ya making ono history makes someone nkugambye Chameleon wa leero bwasanga owedda amukuba kubanga obwavu obuluma Chameleon wa leero bwava Chameleon wedda Chameleon mwava ine kizibu Chameleon wedda yaleetera Chameleon yono obuzibu kakati era Chameleon wa leero agasinga nasookera mu Chameleon wa leero owedda yakola music ow'amaanyi naye nayo zanayanika mu ttaka ng'alwanyisa ate music gwakoze paka ono Chameleon bwe yajja na rebranding omusajja gwe bayita Joseph Mayanja gwebadde okimanyi Chameleon ali mukuddayo mu Joseph Mayanja kati Chameleon ali mukuddayo mu Joseph Mayanja ave mu Chameleon because Chameleon ye wa tabbu nnyo Joseph Mayanja mwana w'abantu musically kakati omwana w'abantu akomyewo that's why kati olaba n'ak'obuntu katandise okukola ki okukomawo naye oli Chameleon yali sekasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi nga tagambwako akola byonna byayagadde bw'asanga bawizo bw'akuba asanga baboda afukira mu kamwa kakati tudde takyali wa busagwa that's why ono yamuzizza kuba yategedde nti kano kaliba kango tekyalingo kati kayanikibwako taba nabadde manyi gavana yatusesa nigamba legend we have to respect him wonna tuba tulina okumwetaaga ddewa ngomaze omushepinga gavana yashepize ngomaze omushepinga ewaffe wa kungumuye kakati kungumuye agamanya g'ekyalo kyammwe gakyali kungumuye yali musajja mugagga naye ng'alina omwana we gwayagala ennyamo sikiera naye kungumuye omwana yatuuka n'ayonooneka nnyo ng'alina okuddamu okumushepinga amuzze muki kati kyali Lubega yamaze okushepinga Chameleon namugaa kakati kiryoka osobola okudda yamaze okukwata Chameleon luli yali atetanga essigiri ng'ateta ng'ayokya nga bamuteekako olugalo nga lukwokyerawo kakati owa gavana n'aleeta ekimotoka ki fire brigade n'amuyira amazzi kati yawoze yamukomezzaawo mu kayumba k'akasubi luli yali tasobola kuba mu nnyumba kasubi kuba yali ayokya ekivulu baakuyise simanyi oba onaabaayo onaagenda owagire legend ndi mu struggle omukulembeze yewummuzaamu n'agendako n'atambuza ku bulamu ensonga ya Chameleon nga tukitadde ebbali tugenda ziyitamu chapu ayinza bwe ngenda mu kivulu kya Chameleon mba neetuze ne bwe nfiirayo sigenda mu ggulu Mukama mbalako gwakwetuga embwa emanya gye bagyagala oli mugwi wa ddalo omu ku beesimbyewo ku bukulembeze bwa wuma kyekibiina ekitwala abayimbi Sindi maama naye nze nganze mwita legend yavuddeyo ku stage n'ekigambo legend tekiriimu nsa wano mu Uganda tulina legend omu Bobi Wine mubedda tulinayo bamatovu soko tutangaze lwaki tulina Bobi Wine sinti abikoze musically but music yamushepinga namutuusa abayimbi bwe baweebwa ekitiibwa luli omuyimbi yayitwanga mudongo nga talina kitiibwa olugendo lw'obulamu bwawe balutandika abantu basatu wojjamu omu ndabanga ekirina okukaka oteke gwe bava nabo mukyalo bonna batudde ku interview enense bamanyi kakati naleka enesikunenya nnyo kubanga naffe tusobola okukolawo balegend abaffe kuba ne mu kika ky'abaavu wabaayo omugagga waayo ntomanya nga kyo kyotegeeza Chameleon si legend oyogedde Sindi
Cindy yavuddeyo n'akola ekikolwa ekyalabisenga eky'obuzadde. Yasanze akaana akayimbi ka rapa bakayita Remake. Babadde mu kivulu saaza kiro n'agamba mwana gwe bino byokola tebisaanidde. Ku stage yenseera n'agamba soko dde wakati liso jayimbanga misana oba linda okuloweza emyaka 18 oleko otandika okuyimba. Muvuddeyo mulumba si. Sina mulumbako era sitonawulira ku ddoboozi lyange oba endowooza yange ku nsonga y'ekikola kya Cindy. But talent terina myaka 18 okugguka. Just oyina jiwa guidance. Yeyo gye yabadde amuwa na nsalo nti wano tokola ki tosukkawo era Cindy kye yakoze omuzadde n'omutuufu kyalina okukola ki okukola era mwebaza Cindy olw'okuba maama n'okuba living example ekyokulabirako ekiki ekirungi but bwolaba message ng'edduka egenda muli omanya ekigigoba kyo ekyokusinga omuliro soka weebuze ki ekitambuza omwana oyo mu mizindaalo ekiro ayinza okuba ye maama itaata eri batoobi kyonakyo kikyakola ki abaana abasinga balonda scrap Cindy simulabangako ng'avuddeyo nti tujja abaana balonda scrap bannange ekyobuzadde kiba kyabuzadde abaana bali ku nguudo omusana gubookya kuba kumakya paka kawungeezi simanyi oba yali ajjeyo omwana n'omuna bannange kuba kali abo batuukirira mu 7 yano yagenda ewassale yagendako ewassale n'amugamba abaana b'ekkaramojja nti alina omutima gw'ekizadde mu department mwali omwa music omuzadde amuzadde kuba naye omwana we si muyimbi naye yazannya epaati ya kiki leero obuyimbi yabweyambudde n'azannya ng'omuzadde yagendako ewassale n'amugamba nti mulundi guno kiri bwekiti ne bwekiti abaana b'oku nguudo ekirala nawulidde ng'ayogera ku by'okkunama omwana yegalagala byokola ate balabira ku bo abaana tebakyalwanyisa bitone balowooza okwegaala n'okwambala obubibi ebitone kuba basindi be balabirako eyasitamira kabaka olina moral authority eyogera ku lyegaala nga wekitiibwa Mayiga yakutwala mu maaso ga Ssaabasajja ne weegaala emisambwa gyonna ne gidduka that's why ne kabaka mulwadde muyi yes emisambwa gya Buganda egyakuumanga kabaka Museveni aleme mutuusaako obuzibu gyonna gyadduka Cindy okuva lwe yeegaalira mu maaso ga kabaka misambwa gyadduka ne gidduka gyonna emmenga awo tewakyali musambwa n'ogwo okuva Mayiga lwe yamutwalawo n'asitamira kabaka emisambwa olaba oyingira buyingizi mu ssabo Abaganda ng'omukazi tosobola kuyingirayo ng'olina empale wadde ebunidde ng'ekukoma ku ttaka naye ojjidde mu kamini eno embalakaso ziraga bw'oba oyinamu n'ebinankabe by'ekikyala byonna emisambwa misambwa gyadduka kale talina moral authority eyogera kukunami Yekolera waliwo olugero lugamba kale oba enjogera kolanga bwenkugambye naye tokolanga bwenkola naye ate bwemba nkulabira kuba omwana oli omuto tasobola kukola nga bw'omugambye akola byokola kubanga akulaba oli star olina emmotoka olina ennyumba olya mu Cafe Javas olinnya ennyonyi katogera mugamba nti kolanga bwenkugambye kolanga bwe tokolanga bwenkola kolanga bwenkugambye ajja kugamba nti anakugoba ku nswa kugamba toli omulalu ye nga abifunyemu ebyo byangobako naye nga ekirala abayimbi bakola kiro muyimbi yenna era alina kukola kiro waliwo statement yakoze nagamba mwana gwe okufuuka ba star mutulaba ku stage naye waliwo ebikolwa ebitulwako behind the stage tojja bisobola ukyali mwana muto lwaki tokuumamu sirowooza nko nti Rihanna baali bebimukozeeko Rihanna omukube engalo zaatayagadde zino katamira jjobeze yakuba Shiba so zimuku behind the stage banywerayo enjaga lwaki baginywa banywerayo omwenge lwaki bagunywa kyekyeggenti anagoba ku nswa kugamba toli omulalu kasita bibatukako nga mufuna ssente ti n'omukomerezi yeekuba olugalo ennyonda asobola okutwala ewaka ekyokulya naye nkya nakeera naye anaakolaki n'akomerera kaakati omulimu gwonna ate gulina kuwooma walina okubawo ebigukola ki ebigukaaya era sometimes ebigukaaya muleke n'abantu abalala babitesitingeko kiri kyoyogedde wali nti omwana alayika ye maama ye taata yavuddeyo n'agamba taata takola baali taata mukanisi wa busimu naye amasanyalaze bagamutwalako emyezi 7 baba banja kasente kafuna ye fiizi kakadi akole ekintu kimu ze njagala Cindy akole ekintu kimu
awerera omwana oyo wabeewo ensonga lwaki amugaana okuyimba nga nakiwala we yakola ku Fresh Kid Fizzy waba yakutanya tujja mukolako oyo Fresh Kid yajja bamuzoganya nga kasiufu kataata olunaku olwaleero kasomera wa step parents kwogera oluzungu bonna maanyi ga kuyimba mwe mwafuna omukisa nga abaana bammwe baana babagagga ffe tuli baana babaavu tujja kwetakulira kubanga ababaana obwavu obubaluma buva ku gavumenti gye muwagira mwana w'omuwejjere yasomeranga bwereere mwana w'omuwejjere yafunanga peni tuzaala baaki ngubuza ekibuuzo emmere oli eyaki Yekolera magezi kigoyinza okuwa kuba omwana ono alina management emukwasaganya obudde buno magezi kigoyinza okubawa kuba omwana ali talented mu bigambo bya Sindi bajjemu ebibayamba basuulemu ebitabayamba naye ate at the same time bambi ate nze ndabanga omwana right now Sindi yayambye Rima kuba kati at least naawe kennyini obadde luli tosobola kwogerako andi okumwogerako si kyekikulu kubanga teri kintu kibi nga linnya kutali ssente gwewanje kitegeeza yeekolera okubanga mumulaba naye nga ssente yezaalina muze nsanga obuzibu ssente zemba nazo ziri akatogo mu kiwunya kyokka oli ansuubira mu Serena gyesobola adde nakuzungira naye bandaba ku geeti eyingirayo olw'ennyambala olw'ekiwano bankangirawo nerinnya okutali ssente kikolimo genda olibuuze Mamuli Katumba oba amirise engenda oli Essengejjero subscribinga tusigaza story bbiri Yekolera tuleka abantu bano sheyalinga abaluwombo restaurant ensonga zaabwe Bomba African Restaurant yes otero zogera aba whistleblowers babeerangawo ne bakulambulira ensonga ne mukadde waabwe Musa Majuba Yekolera waliwo omuyimbi bamwita Robert Kelly nze mmanyika kayimba kamu Storm is over kansanga mu church eyo omwami ono sawa za leero musibe emyaka 3 kudda waggulu naye ng'emisango egimuvunaana mazima egimujjadda kuba munabamu kuba musiba baafa situation mbadde njagala ogitutemeretemere musango teguvunda kyekisooka Museveni okutta Lutaakome Kayiira mu 87 giri kati emyaka 36 oba 5 emabega era gikyali era weginaatuuka esatugera muli ayinuka tumuteeke ku mpingo nino mukwata kandooya ate tumukwata bubi oyo tumutwala nga nsawo y'amanda omusango tegukola ki teguvunda gwe omusango gusigalawo kaakati alakeri ekyamutuuseeko kyekikulaga nti mu America teri star okujjako obeera star ng'ogondedde lo osobola okubeera star ng'ogondedde amateeka ensigo yateekawo wano mu Uganda wosanga gwe muyita star nga yattira omuntu mu maka ge wano mu Uganda we musanga star ng'asiba omuwandiisi w'ennyimba eyabanja ezize tugeza bugeza ye gwe baalisibe yasiba tugeza wano mu Uganda wosanga staff kiro wa boda mu kamwa wano mu Uganda wosanga star akuba abasirikale wano mu Uganda wosanga star ayita ku bitaala ayina abaavu ate mukwano gwa Muhoozi mukwano gwa Museveni ali osegeera eri teri star bakukaka we are all equal you only be a star ng'ogondedde amateeka but once you disobeying the law fenga ffe abaddugavu twafunyemu ennyiike ne tugamba omwana ono b'engeri gy'alimu oluddugavu yenso kuba siwulirangayo sita omuzungu gwe banyigiriza nga arakeri ate baddugavu bameka abali mu Amerika golooza teri wa famire ye ali mu Amerika kaye lwaki yadduka mu baddugavu lwaki teyadda mu baddugavu banne bamusaalira eyo nga bakera ku makya omuzungu najja wano n'akuzaala muve mu biboozi baganda bange abali mu Amerika abaliwa ekituufu kiri nti era toyinza nnyo funira mirembe watali wammwe kusinga wammwe naye ate era ekyokubeera omuddugavu tekikufuula gwagenda kwegadanga ku baana b'abantu bakabasanya ye muddugavu asoose mu Amerika 50 Cent taliiyo jali Michael Tyson taliiyo Mugenzi Muhammad Ali teyaliiyo kiriza once you do anything face the repercussion is emyaka gino egyamuvula kyenkyagaddemu nti eri teri star
singa wano tulina omuyimbi ali eruzira mayisa nga sina kindi yawanikibwa ddakala ba singa America ebadde wano mwana mama singa bamuwanika ddakala ba omusajja ni gwe njogeddeko ni gwe njogeddeko naye tayogera bwati Yekolera niye bandi at least bandi mwasimyemuko kuba he made their country proud. Wano ensi wogimakinga proud you already ebe kubanja kubanga wafuna omukisa gizalirwamu ate neekwola kakadi bwengogandi Museveni tumusonyiwe yalwana byakoze Uganda woza noyanika mu ttaka biddamu ne biddugala. That's why nagamba lwana nnyo oleme kuwangala kisuse nzaya kama Katonda bwalanga nnyono anzite enveewo ezo sale wange fire wesoka webuze singa Mandela yafiira ani ologayi yani Mugabe singa yafanga ine emyaka 4 singa kati alibadde nakyemalira ye Mandela wa Zimbabwe kati Thomas Sankara singa yatuuka eno gye tuli it would be a great son of Burkina Faso today yalibadde godfather Burkina Faso. Era webuze singa Museveni yafa mu 96 yalibadde kyonziira leero kuba kati kyonziira bigambo bya Yekolera ate bimadde gaye konti oli kusengejjera amanyo omwana so oyino manya okoma no umula katusembeyo story eno kuba naye yesibye mu mawulire oli kusengejje tuli mu entertainment wadde Yekolera omumanya ensonga ze tali ekiggo kyo kikuba Lwasa omugagga yakomyewo ate mu mawulire kano katambika akubiri olwo video yavudde negamba kake wakalabyeko saagala nnyo commentinga mme ku bantu ba level ya Lwasa nate kiti atwesibyeko kuba twagala obeeko kyotutangaaza soma kyekimubonyabonya ate nga yazaalibwa mu ssiro as simple as that omuntu omugagga Lwasa alina abaana abawala omuntu alina abaana abawala abakulu nokera ku macha noga kange nako bulolabikirako mu mawuliro bambya kisiru kakadi nsasira nnyo abaana ba Lwasa okuzaalibwa emmongwa nga Lwasa era nsasira nnyo nyazaala wa Lwasa kubagiza ng'olabye okuba n'omukeeya wunga oba agamba kanga abajjeko nsasiranga nnyo ku baana baabo obuwala abagenda okufumbirwa bagenda boogerako ki era osasire kuba obulenzi abagenda okuwasa mwana wani gwe bagenda owasanga already gufiira kwatazadde mwana ntegeeza omuduzo gufiira ku mugumba Lwasa byokola n'oli byajja okukola kakati ani ayinza okukkiriza omuke mmongwa jeno mu famire yo oba byakola kubanga n'akatambi akasooka agezaako keegaana ne mmulemerako nti kake kati akkiriza oba abejjeko hani nagamba lwaki buli akajja bakateeka ku because obifaanani lwalero osobola okundekako ogwokutta omuntu oba oguteeka eri sayidi ya munywanyi because abifaanani abagenda ne baggayo Yekolera ku by'omuntu obikkiriza nate lyafuna ssente nga tali nga musiru kale bagenda ne baguteeka Chameleon wadde teyagukoze of course bagaya yagukoze kuba abadde nga abikola weweebuze lwaki Lwasa tebamuvunaana kubba ttaka bamuvunaanako okubba gold awo ye bamuvunaana sex tape yafulumiza eyagundi yebase kudiza yebase kwani sajja omukulu naye ate nessimu nenya abazadde muweerera abaana abasinga bazaalibwa basiru ate ne mutabaweere n'omusiru afuna ssente musajja zaalina ezo ssente zonna waliwo ssente ntumeri zikutomera ne zikwekoonako nga tolina kyova batalina control yaazo ate kino ekigambo waliwo abasajja bakirumira abagagga basirise era balabyeko mu mivuyo ng'egyo balina ekitiibwa ne ssente kakati tobeeranga ne ssente nga tolina kitiibwa obeeranga ndiga etalina muguwa waliwo ki ekigambo kye mutera okukozesa diversion andi nze nagambye ekintu kimu newojja ne diversion yonze envuga gwetuula ku muttunguge siibula abakulaba nze Yekolera itongo amma abalala n'emimiro ginneerumira emimiro gyetaagayo ka juice mimiro ginnuma si mu bubi kisaakadde neetaagayo ku ino wekeweke obwo obuzibu kula emimiro mpeerezi bwe bayiridde Kenzo tweyanziza obadde ku Essengejjero subscribinga sharinga tugende mu maaso tulabenga ensonga egguka Essengejjero tugenda kuweta episode ez'enjawulo tubadde mu entertainment tulinde mu politics tovaako wekumenyeka amanyi omwana soda
Ronnie's Enterprises. We are all you need for complete auto repair. We do body work and fix all models, foreign and domestic automobile, and also sell used and brand new tires in all sizes. For brake repairs, engine, transmission, radio, music customization, and many more, we got you covered at Ronnie's Enterprises. We are located at 103 Pleasant Street, Dracut, Massachusetts. You can call us at 857-406-6157.